kitalo nnyo ekyajjajjaffe omutaka Gabunga omukulu w'ekika ky'Emmamba. Ayi Ssaabasajja Kabaka leero sigenda kukugamba nti gusinze. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekisaanyaawo Obuganda nkwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekisaanyaawo Obuganda kwekkirirannya. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekisaanyaawo Obuganda kukombooza. Ayi Ssaabasajja Kabaka enkowe zitavudde Buganda ge magumba ku nsiko. Ayi Ssaabasajja Kabaka okwekkirirannya okutavudde Buganda bye bitalo eby'olutatadde. Ayi Ssaabasajja Kabaka okwesembereza okutatadde Buganda bwe kutaaveewo Buganda bye bitalo bya buli budde nti gusinze. Ayi Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka watuula ku Namulondo y'abajjajjaabo mu mwaka gwa 93. Ayi Ssaabasajja Kabaka toyina mwaka gwali osanze kusoomoozebwa n'ofiirwa abataka bana mu mwaka gwe gumu omulundi gwe gumu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekirwadde bwe kiba kizze ekitategeerekeka awaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka tulina okukijjanjaba mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ku birwadde ebibaddewo. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekirwadde tekiyinza kutta mwana asooka ne tugamba nti ezo nteekateeka za Mungu kubanga gusinze etegeeza nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne tufiirwa omwana owokubiri ewaka ne tugamba nti ezo enteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne tufiirwa omwana owokusatu ewaka mu kaseera ke kamu ne tugamba nti ezo nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne kuwookuna tugambe nti ezo nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka nalina mukwano gwange nga bamuyita Saiga. Saiga yafiirwa abaana be baali basatu. Saiga afiirwa omwana asooka. Mu wiiki eddako Saiga n'afiirwa omwana owokubiri. Mu bbanga lya myezi ng'ena Saiga n'afiirwa omwana owokusatu. Naye omusumba bwe yakwata akazindaalo okubuulirira olw'okuba yamanya nti kino kiri tumaki yamuga tonoonya ekitta abaana bo. Weekwasenga Mukama Katonda yaweera yajjawo. Naye ggwe olowooza nti Saiga yali asobola okutunula obutunuzi n'atanoonya kitta baana be? Kubanga enfa y'abaana be yali esusse ku nga kitalo. Jjukira ye Ssaabasajja Kabaka tetumuganga kitalo, tumugamba nti gusinze. Naye omwana wa Saiga owookusatu bwe yafa mpaawo yajja kumugamba nga kitalo kubanga biri byali bisusse ku nga kitalo. Ziri ensonga zaali zeetaagamu okunoonyereza okw'omunda. Otherwise nga kitalo yali tesobola kugumya muntu ku mwana wa kusatu mu mwaka gwe gumu. Ne gutusinza Ayi Ssaabasajja Kabaka tegenda kugumya bantu bana omulundi gwe gumu oba mu mwaka gwe gumu. Ayi Ssaabasajja Kabaka kye kiseera tunoonye wayita walumbe. Kubanga gusinze etegeeza case closed. Ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze obanga ayogera n'omuntu ku ssimu n'omugamba nti sula bulungi kitegeeza emboozi eggaddwa. Ayi Ssaabasajja Kabaka lwaki tuwunzika enfa z'abataka nga tetutegedde kyabase? Lwaki tuziika omwana owookusatu ne tugenda ne kuwookuna naye ne tumuziika nga ne tunnanoonya muteeru gwe tuyina mu nnyumba? Ayi Ssaabasajja Kabaka tusooke tunoonye omuteeru gwe tuyina mu nnyumba. Otherwise olumbe lutandikira eno kuba wansi. Naye ne nannyinimu Ssemaka toyinza kweyibaala ng'olaba lutandikidde eno mu baana ne lutuuka ne ku mukyala gw'olowooza ani abeera agenda okuddako okugenda. Wakati mu kugamba Ssaabasajja Kabaka nti gusinze naye nga tetunoze eddagala ku musango guno kwe gukutusingidde wanudde gulutusingira ku Ssaabasajja Kabaka tunoonye gwe tugamba nti gusinze nga taliwo kubanga gwe twaligambye nti gusinze yabeera agenze. Ayi Ssaabasajja Kabaka tuddeyo ku drawing board tumanye Abaganda wowe twawabira. Tumanyi ki ekiri mu kusaanyaawo abataka ba Buganda. Kubanga ekimbe kyatandikira mu baana ba Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka kituuse ku bataka ba Buganda. Bwe kinaava ku bataka ba Buganda kigenda kudda kwani ku nnyinimu Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe twagala kudda mu byalwattabaze nabumanya batubuuze nti wakolawo ki? Kye kiseera tutandike okuyingira okunoonyereza okw'omunda. Weewaawo mwenna mukimanyi kirabika ekitta abataka mukitegeera naye tukoze tutya? Bw'ogenda w'omusawo kukebera, bw'oba osasudde za kukebera ne bakusangamu ekitwadde, ne bw'oba toyina za bujjanjabi bakusigaza. Ne bw'oba toyina za bujjanjabi bakusigaza kubanga okumanya ekirwadde ekikuluma si ensonga enkulu yokka.
naye n'okukijjanjaba y'ensonga ekyasinzidde ddala okubeera enkulu. Wano wakati mu kukimanya kirungi nnyo era kya buvunaanyizibwa, naye oluvannyuma lw'okukimanya osobola okuddayo obuzina kyeka. Ayi Ssaabasajja Kabaka omulabe wa Buganda nga Kasa ffenna tumumanyi, naye mu kiseera kino ffe ng'Abaganda nammwe Abaganda mwenna tukoze tutya? Kubanga ekimbe ekino n'abano abatono kikyasobola okunona omunene ng'ate olaba kimusemberedde, kubanga abataka be ba next Kabaka. N'oyo Katikkiro byalimba ensimbu ye nnamba 2 wa Buganda ali mu kulimba, kubanga abataka ba Buganda bakyayinza n'okubeera bannamba emu. Gwate ye Katikkiro teyeddira, talina jjajjaawe mu kika, era bwe muwulira ng'amanyiira abataka obusungu bunnyiiza n'ogamba ono eyeddira ate ye yeefuula boosi w'abataka, ye talina jjajjaawe mwava, tamanyi nti abo bajjajjaabe ate be baatuuza Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulonda asobola okumulonda ku bwa Katikkiro. Bwe baba abataka nga bali mu kukunkumuka nga nseenene olunaku olwaleero, kidda ku ani? Timba bw'emiramira obukoko ewaka n'emira obubuzi ne mutagifaako, eba ewewula lubuto, eba egasiya olubuto lwayo era ekinaavaamu ng'esitukira mu nte, oba kakuba mpanga eno etwalatwala obukoko ne mutagifaako, ekirivaamu egenda kusitukira mu mwana gwe mulese kakeeka awo mmwe mugende mulime. Kyekiseera bannange tutaakirize ekizibu kino nga tekinnayandaala. Akatulututtu kano katandise okufuuka kansa, newe kanaafuuka kansa kinaabeera kizibu nnyo okkavumula. Ssaabasajja Kabaka twekkiriranyiza nnyo, Ssaabasajja Kabaka tweriddemu nnyo enkwe, Ssaabasajja Kabaka tukombooza nnyo, nga n'omukulu we yayita nnamba 2 wa Buganda yatuuka okuvaayo nga twemulugunyizaako oba abantu nga beemulugunyizaako, n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ye taata w'abaana bonna, talinaamu byana na baana, owa NRM, owa Jema, owa ki, bonna baana ba Kabaka. N'omubuuza nti ffe mu Buganda tusuza n'emiyaayu. Wakati mu mulyango gwaffe okubeera omugguli, ffe tugenda kuyingiza ebikennembe, tuyingize n'emiyaayu, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka talina baana na byana, nga ne mu baana bo musobola okubaamu omwana wo. Nkiddamu, buli muntu alaba vidiyo eno mu baana bo mulimu omwana wo. Y'ensonga lwaki bonna tebagenda kusikira, ogenda kulondamu omu. Bwe kiba nga ne mu baana bo mubaamu omwana wo, then ate lwaki oddira abaana ba Buganda obbatobookereza ne zino emmombo z'ensi z'obuzzi ezitaagala abaana ba Buganda, ezitaagala na kitiibwa kya Buganda kwandaala era enneetegefu okusaanyaawo Obuganda mbu bakulembeze. Bwati omukulembeze olina okusiga ekifaananyi ekirungi, omukulembeze olina okusiga ekifaananyi ekirungi. Bakulembeze bameka nga ne Kagame yatuuka okunaabira Museveni mu maaso, ye teyali mukulembeze. Bwe bafaananyi nnyindo yamunaabira mu maaso, bwe bagatta olulimi yamunaabira mu maaso, sinakindi bwe bagatta omusaayi yamunaabira mu maaso. Bw'ojja okombooza nti mu Buganda bonna baana, mu nnyumba ya Buganda temuli kkubo, bonna abajjamu babeera baana namunagani. Gwe kyogamba ali mu kusaanyaawo Buganda obote, oba Museveni yennyini ate gw'oli mu kutusibako. Omutaka asooka n'akubwa amasasi, omulala n'afa amancoolo, n'omulala n'afa amancoolo, n'omulala n'afa amancoolo mu bufunze. Buli luvannyuma lwa myezi 2 wabaddengawo omutaka afa. Era ffe tusigale nga tugumye nga tugamba nti mu Buganda temuli kkubo, bonna abajjamu babeera baano. Ojja kwesanga ng'omwana omwebolereze amazeewo abaana b'omu nju yatuule. Ayi Ssaabasajja Kabaka weewaawo ng'Abaganda tulina obusungu ku Dr. Apollo Milton Obote, naye ayi Ssaabasajja Kabaka Obote yapoozinga Bwakabaka, teyajjawo Bwakabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka tageti yono yakugirawo ddala Bwakabaka. Wuyo ayingidde mu bika, atandise obitabangula, addidde n'abaana abasanyisiza stand mu bika byabwe. N'olaba nti Junior avumye ssengaawe, ate enkya ne bamukulyetingira obulamu obulungi. Ekifaananyi ekiri mu kusigibwa nti Buganda entuufu etandikira mu bika, ne bassenga bammwe mu bavume. So nga Nazzi kuno batugamba nga bw'ovuma ssengaawo tosobola kufuna mirembe, kubanga obeera ovumye taatawo era ekikolimo kya ssengaawo kikwata okusinga ekya taatawo.
ng'ekyamaama w'omuto bwe kikwata okusinga ekyamaama wa kuzaala omanyi lwaki nti kale ya maama Katonda tatera kugitwala mangu mbagirawo kuba kimanyi abeera akozesezza busungu enkyayinza okudda n'amugamba nti munnange Mukama bw'abadde busungu era kale ya maama Mukama Katonda ogw'omusango tasooka kugusala era maama bw'atwalira empabi wa Mukama Katonda asooka n'ateeka omusango ogwo mu ssanduuko n'alindako enkya aba ali awo ng'eyaleese empabi olunaku olw'eggulu yakomyewo okunona omusango aguggyeyo nti Mukama Katonda bw'abadde busungu ate maama w'omuto ye tajjaayo sengawo ye tajjaawo kubanga taatawo akyayinza yo okuggyayo kitegeeza nti abaana b'e Buganda ababadde bamanyi obukambwe n'olulimi lwa ssenga mubajeegudde mubajjeemu empisa balaba eyavuma ssengawe mumukuliyetingidde obulamu ali bulungi ensigo nga gye muli mu kusiga yakuvumanga bassenga bammwe bataata bammwe abatono ddala bamulekwa abali mu bika nga mwasigaza bataata bammwe bato ng'era mwasigaza bassenga bammwe mu bika mubavume temubawa kitiibwa ekyo kiba kyakusaanyaawo Buganda kubanga Buganda entuufu etandikira mu bika kakati Buganda entuufu bw'eba etandikira mu bika ng'abaana bali mu bakuma mu muliro butawa bannabika ne bassebika kitiibwa wabula bavume nga bavume kyokka ng'ate eno n'abataka bali mu kukongolwa nga nseenene omu ku omu ali mu kusaanawo omu ku omu ali mu kuttibwa abange Buganda ye egenda kuyimirirawo ku ki nabagamba nti omulabi wa Buganda yategeera Buganda entuufu that's why nze sisobola kuteeka busungu bw'amaanyi nnyo wadde mbu mulinako nga bungi nnyo naye ebibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko weebaka ku nnyazaalawo naye n'obubi bw'Obote bwali bw'amaanyi nnyo naye ate obubi bwa Museveni bungi nnyo kubanga obubi bw'Obote bwali direct obubi bw'Obote bwapoozinga Obuganda ate bwapoozinga Bwakabaka naye tebwapoozinga Buganda yawamu kuba nabagamba Obote ne bwe yaweera Obwakabaka emyaka 27 ennyimbe twasigala tuzaabya kasuze kate twasigala nga tumutwala abalongo twasigala nga tubaalula emikolo gyesika twasigala nga tugikola kakati ate yono akulaga nti n'ebyo byonna ayagala kubiweera gw'obadde okimanyi nti bagaana kuleeta kiteeso mbu batuziikenga wamu okuziika kw'omubika kusaanewo kubanga yo omulaba akimanyi nti musinza emizimu omulaba akimanyi nti muyina lubaale omulaba akimanyi nti mumanyi okuŋŋaana ne muyita empewo zammwe kakati ayagala kubasaasaanya nti gwe ow'e Buganda afudde bakutwale mulimba ejjinja tewuddamu kuziika mu bika byammwe ow'ejjinja afudde ye bamuleete mulimba onkoowe temuddamu kuziika mu bika byammwe so nga ate Buganda nga bwe nkugambye nti etandikira mu bika nze bwe nva wano omwana wange asooka kuba teyalaba ku kitange ne ŋŋenda ne mmusongera nti oyo ye jjajjaawo oyo ye ssengaawo gundi oyo ye gundi omwana n'abeera ng'amanyi obuvo bwe nga n'erinnya ly'ayina nti Kikomeko amanyi gwe lyava okulifuna ye nga ye era aba amanyi jjajjaawo gwe baamubbulamu essaawa eno obukuŋŋaaniro baagala busaanyaawo omuganda abeere nga takyayina waka omuganda abeere nga takyayina kuŋŋaaniro omuganda anaasigaza lubaale newankubadde Obote yali mubi naye yali mubi okusingako kwono Obote yapoozinga Bwakabaka naye bwo Obuganda bwasigalawo ono atandikidde mu kusaanyaawo Buganda n'oluvannyuma alyoka akuba Obwakabaka kubanga Buganda byebika ate bikulu b'ebika osonjodde bana ndowooza obiwulidde ensonga za mukulu w'ekika eyafudde naye ng'ekibuuzo ekibadde kyebuuzibwa nti kiki ekimalawo abakulu b'ebika agezesaako okubanga explaininga era ye n'abagamba nti teri kintu kirala nti obuzibu bwe tulina mbu ye pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu kubanga abantu b'e Buganda abamu bagenze ne bamuwembejja ne bamusembeza ne bamweriraanya naye nga tebamanyi mbu ye mulabe nnamba emu era nti yabamalawo nga w'obiwulidde nga bwagezezaako okubanga abisengeka era weebityo naye nga mukambwe mukko
lw'ensonga eyo nti lwaki abakulu b'ebika baggwawo mu ngeri tategerekeka. Nga tweyongerayo munnange ensonga za Bugingo n'essaala zaasaba n'olunaku olwaleero akibaddemu ng'asindika ssaala nkambwe era neeyongerayo okutegeeza mbu abatamwagala nti ye pasito omujjuvu mbuyagala gaana biibino. Ndi musajja wa Katonda ddala, wakana kkiriza naye wakana at your own risk. Nvuma at your own risk. Noonya page, noonya following, noonya likes at your own risk. Siri wa Kibogwe. Ekkanisa yaffe eno okuva le yatandika oyinza ogamba mu Uganda erimu egi emu. Kyenava nsalawo ne ngamba naye nedda ndowooza tubawadde grace period emala. Kaakati batandika okulaba ng'ebinnya bye basima bijjulamu emirambo gyabwe, batandika okulaba ng'emitego gye batega gikwata bo bennyini n'abaana baabwe. Katonda wa Danyeri yaleetera bonna abaamukolera enkwe okugwa mu mpologoma ne zibalya. Ye Katonda gwe tulina. Katonda wa Shadraki, Mesaki n'Abenego ereetera bonna ababasuula mu muliro okubaleeta ne babasuula mu muliro. Ye Katonda gwe tulina. Nti okujjako okusaba oba okusabira abantu ebibi nti Pastor Bugingo talina muntu gw'asobola okusabira mbu naawona, mbu n'essaala ze tezikola lwabikolwa bye. Talina ssaala yonna gy'asobola kuweereza muntu neewonya wadde netta wadde akayiibwa akakoko kano obuyiibwa buno bubuukabuuka mu bbanga. Mpulirizaako nze nali nagaana okwogera ku Bugingo. Amazima ga Katonda mbu njagala ombuulire ng'oli ku kituuti eddiini y'omusajja oyo ekyo ebigambo by'asoma byayogera biyamba ky'abantu abeera mu kwawulayawula kyaki ye. Tugende mpolampola. Bugingo kyaki ye erimu ab'NRM n'ab'opposition. Avuma aba opposition okuva Mande mpaka ku Mande. Akirizagaane tebagenda kumuggyako musolo asoloze bantu. Lwaki mukolerera kugwakwe? Kakati ate okubeerawo kwe kuyamba ani? Wanti okubeerawo ku musajja tegedde nti Bugingo talina ssala yonna gy'asobola kuweereza muntu n'emutuuka ne beera nnungi ne beera mbi. Toyogera kintu ekyo. Bugingo mpulirizaako ku musajja wa Katonda. Kyenjagala okuba Bugingo taddamu kutiisatiisa abantu. Tasobola wadde okuwonya enkoko wadde okuweereza essaala n'etuuka ku muntu oyo Bugingo wammwe. Tugende mpolampola. Bwana Kadima, nze omusajja gwe bayita Bugingo nze neewunya n'abantu ababeera mu Tosiini ne batuula mu Tosiini. Teri kigambo kyonna Bugingo Wabaddewo emiranga n'ebiwoowe abantu baakaabye ennyo bizinesi zaabwe nga zisaanyeewo olw'amazzi naye nga mu nduulu zino zitwadde tuwulira haamu bannange kiki ekyabaddewo biibino. Yes, omanyi nze bampita kinanjo kyankimize era sijja kupowa. Ennaku 3 emabega nakola vidiyo wano nga neemulugunya ku kitongole kya KCCA, ekitongole ekya NEMA ne Lord Mayor Ssaalongeri Yasirukwago nga neebuuza hamu Kiggundu olukusa oluzimba waggulu w'omufulejje ogutwala Kazambi nga guyitamu paka wansi mu downtown mu Wino mu katale abanaku gye beeyiyiza olukusa olwo alugjawa era omufulejje ogwo aguzimbako ng'ani. Abateekawo omufulejje ogwo baali basiru oba abajjonkezi ne bambuukira nti mmwe temwagala nkulaakulana. Buzibu ki hamu okuzimba waggulu w'omufulejje okubeerawo nga mwereere? Lwaki tateekako bulookapusi abantu ne babuyingiramu ne bakoleramu? Embaata emu neetuuka ne ku extent eŋŋamba egeraageranya Uganda ne Dubai ne Saudi Arabia nti mwe eno drainage kizibu okulaba ku mifulejje oba drainage channels kizibu nnyo okuziraba naye zibeerayo naye waggulu waazo bateekako ebizimbe ebyakabi.
mwe temwagala nkulaakulana. Nengamba tunuulira embaata zino drainage system ze bazimbako waggulu oba emifulejje gye bazimbako waggulu mu nsi ezo zoyogedde channels drainage system emifulejje egyo gyo gifaanana gitya era giyiwawa era pulaani z'ebibuga ezo zifaanana zitya zifaanana ng'eze Uganda. Twogera ku Kampala akyali ku pulaani y'abacolonialist abafuzi b'amatwale. Kampala ali ku pulaani y'abafuzi b'amatwale. Okiwuliza? Twogera ku Kampala enkuba etonnya essaawa emu yonna n'abimba amazzi n'ajjula. Olwaleero ogwo mufulejje Hangu Kigundu gwali okuzimbako lockups. Mugagga munne Kitandwe oyo Western Mall ne Grand Corner yayagalako okuzimba lockups ku mufulejje ogwo. Yali amisi Kigundu yennyini eyasituka n'ateeka embeera ku Kitandwe. Era Kitandwe n'alemesebwa okuzimba waggulu w'omufulejje ogwo. Naye olwaleero Hangu Kigundu omufulejje aguzimbyeko muwooza abaleetedde enkulaakulana. Naye weebuuze omufulejje ogwo twogera ku mifulejje egijjula amazzi nga tegakyasobola nakutambula ne gijjula amazzi ne gabimba. Olwaleero ataddeko lockups. Tunuulira ekyabadde wansi mu katale. Abanaku Kazambiya bayingiridde. Abanaku Kazambiya bayingiridde. Bwe muvaawo nti obugagga bwaffe nze sinalaba mugagga afaananako bw'ati. Bano si bagagga bano. Buno bugologoosi buno bulina obubakozesa. Nze sinajja kuŋŋamba nti mu katabo akatugaggawaza mulimu okwezza ebitayi byaffe lwampaka, mulimu okunyigiriza abanaku. Akasajja kaayokya emmaali y'abasuubuzaawo nga bagenda kukubawo ekibaati kaatwalawo lwampaka. Abaana ne badda mu byalo. Olwaleero ke muwaana wano basalimusale bali eri batudde bataddewo kano akasajja ke bali mu kukozesa. Tunuulira emmaali y'abanaku eggwawo. Mbo twagala nkulaakulana. Kazimbe waggulu w'omufulejje siwejja n'ayita wansi kuki ku pulaani ki eno eya Kampala. Mifulejje yandiguzimbyeko waggulu nga pulaani drainage system eri kwalaali tewali yandibadde na buzibu. Ne drainage system gye tulina tukyali kuyaba bafuzi b'amatwale. Mbo hamuwaddemu okuzimba waggulu w'emifulejje kati biki ebivuddemu bibi. Bannayuganda we mutaakomye oba nkiyite kitya hypocrisy eyo tukyabona. Byeba bannaffe si birungi yadde n'akamu. Abasuubuzi tebasigaziza yadde n'akamu. Ebintu byayonoonese nga bw'obiraba mu butambi awo, era obutambi mwabulabye bwasaasaanyidde nnyo ku mikutu migatta abantu nga bambi bamaama balajana nga tebalina kyakuuzaako. Simanyi oba bagenda kikola batya oba bagenda baliyira naye ani owange. Tuli ku NCK TV. Kugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, osharinga olikinge. Tulina amawulire mangi nnyo tugenda okuba nga tukutuusaako ddala. Nkugamba nti munnange bw'omala okusubscribinga ng'onyiga akade kano katuyambako okutegeera nti tutaddeyo amawulire awo ne tulyoka tufuna amawulire nga gakyayokya. Sigala naffe tovaawo.